nkulamusiza nnyo omulabi wa Beg TV tugamba nti webale okutwegattako ebbanga lye tukoze mutufudde ab'ensonga. Ndi ne mukyala Maria mwaradisi w'ekiboga agenda kubanga atuyitiramu ku biki ebiri ekiboga. Tulaba okusaddaaka, tulaba okulwanira ettaka. Eby'ettaka twali tubimanyi mu Bende, naye olwaleero ekiboga byatuuka. Naye nga ng'omukyala alwanye akoze kyakoze okulaba nga alwanirira omuntu wa wansi. Mama RDC sooka obuuze ku balabi ba Beg TV tukutandikirawo. Abalabi ba Beg TV mwenna mu Uganda, mu Kampala, mu Kiboga, mwebale emirimu gye mukola, mwebale okukuuma eddembe. Mweyongere okukuuma eddembe kubanga mukimanyi bulungi nti eddembe lyonna lye twenyumirizaamu mu Uganda muno lyagulwa musaayi. N'olwekyo njagala okubebaza okubanga mukumye eddembe era mwongere okukuuma eddembe kubanga awatali ddembe tosobola kukola, abaana baffe tebagenda mu masomero n'ebirala byonna byonna tukuume eddembe, eggwanga lyaffe libeere litebenkevu nga bwe liri. Katusooke tutunuulire enkulaakulana y'ekiboga. Kiboga kye kimu kati ate ku bitundu bye tulabye bitandise okusituka, naye ng'ate kye kitundu ate kye batandise okulwaniramu. Entalo z'ettaka ozituusizaawo ekiboga? Ekiboga entalo z'ettaka ziyimiridde nnyo ku bataka, ku bannannyini ttaka wamu n'ab'ebibanja. Ab'ebibanja abo bafunyemu obuzibu ne bannannyini ttaka. Waliwo ettaka ddyo nga liriko bannannyini ttaka babiri oba bana nga bonna bataka, ate nga buli omu agamba alina ekyapa, ate nga buli omu agoba abantu ku bibanja. Olwo abantu ekyokukola ne kibabula. Ekirala tulina bannannyini ttaka nga bo bajja eno mu ttaka ne bagamba ab'ebibanja nti bagenda bakolera ebyapa, ne bagamba nti buli omu yeegule waali. Ab'ebibanja ne beegula ne bawaayo obusente bwabwe bwe bajje mu kulima. Abataka ne bagenda toddamu kubalaba. N'ebibanja abantu ne babeera okwo ku bibanja, ogenda okulaba ng'ate omutaka omupya ate ng'ayingiddewo ng'ate omutaka ono yamaze okutunda ebibanja ate ng'ekyapa akitunze akiwadde omutaka omupya. N'olwekyo abantu ne babeerawo mu bbanga. Waliyo n'enkola ey'abataka gye batwalanga ebibanja byabwe ne bakola obulagaano nti oba olina eka 10 ngenda kutwalako 2 nkulekere eka 8. Kaakati ekyo nakyo tukirwanyisa kubanga kiri mu bumenyi bw'amateeka. Nakyo kyalimu nnyo ng'abataka batwalira ddala ebibanja by'abantu nga weeka abadde olumu n'ekitundu, olumu n'amugobako. N'olwekyo byebyo eby'ettaka ebiri ekiboga. Ate ebirala biri mu ttaka erya gavumenti, public land. Ettaka lino Land Board egenda n'egabira abantu ebyapa emirundi ebiri. Ettaka ne libeerako ekyapa ekya liizi nga ne liizi tennaba kuggwako, ate Land Board n'eddamu n'egigabira omuntu omulala. N'olaba ng'ekyapa ky'overlappinga ate ku kyapa ekirala. N'ebyo gy'emivuyo egimu gye tuwangaaliramu ku ttaka ekiboga. Muyinayo be mukutteko kubanga bw'abeera nga Land Board yaguza kibalizi ate Sebulirwa naye najja naye n'omuguza gwe omuntu omu, muyinayo be mukutteko kubanga buba bubbi, buba bumenyi bw'amateeka. Tulinayo be tukutteko, twakwatako ko lumu ku Secretary wa Land Board era n'avunaanyizibwa era emisango gikyali mu Anti-Corruption Court, egirala giri mu State House Corruption Unit. Tulina be tukutte bangi naye nga era tukola obutaweera n'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga bituyambyeko nnyo bye yatuwa ebigamba nti teri kugoba muntu wa kibanja ku kibanja kye. Ebiragiro ebyo bituyambidde ddala kubanga senga si biragiro ebyo walinda bidde abantu nga bakampinze ne kofisi za RDC oba ku district nga batudde awo nga tebalina we balaga ate nga bangi. N'ogenda n'olaba ng'omuntu omu alina square mile number. Kati waliwo bano gye nabadde bayitayo mu bukuukuutu ekyekumbya mu Ggombolola. Waliwo omugagga bamuyita Serwadda, yabadde agoba ekyalo Kiramba. Kyonna ng'agamba kiveeko ekyapa kikye n'ettaka lirye. N'olwekyo ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekigamba nti buli omu abeere waali kituyambye nnyo okulaba ng'abantu bafuna we banywera amazzi ku mataka. Ettaka ekiboga erisingayo lya bwannannyini oba lya gavumenti? Kubanga bw'ogenda okutunuulira nti ekyalo
wali kyalo bakigoba ogenda kikwata oti ettaka erimu lya bwannannyini eddala lya gavumenti naye nerya gavumenti erya public abantu balifunyeko liizi baliinako ebyapa abo nabo bagoba abantu ku ttaka kati ate ne land board egenda n'ekolamu ensobi nebanga kubanga etteeka ligamba omuntu abeera ku ttaka eryo gw'olina okuwa liizi y'ettaka naye bagenda ne bawa omuntu atali ku ttaka ate already ettaka nga liriko abantu abayinako ab'ebibanja kirabika abamu olumu baba basaba naye nga bo tebayitamu sikimanyi era kirabika nga tebayitamu ne baliwo omuntu n'ava e Kampala najja ne liizi n'agamba ekyalo kino kyonna kyonna kyange nyina liizi ya wano ya myaka 5 kati ebyo ebintu bye bibadde bitutawaanya ekiboga naye nga njagala kwebaza mukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni kulwa bannakiboga bannayuganda n'ab'ebibanja nti abalwaniridde abantu gwoli mukyala abantu bano ababbi b'ettaka abagula ettaka bantu bazibu tubatidde neewaayo okuweereza bannayuganda nze ng'omuntu omulimu gwenkola ogugukola omala kwewaayo kubanga buli woobanga olwanirira omuntu wa bulijjo buli wobeera mu struggle wabeerawo omuntu era anyigirizibwa naye ffe twewaayo okulaba 1 ng'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga tubiteeka mu nkola 2 okulaba nga bannayuganda bafuna obutebenkevu mu ggwanga lyabwe kubanga tosobola kugoba kyalo kiramba oba ggombolola ddamba ku ttaka n'olwekyo twewaayo okukolera n'okulwanirira bannayuganda abagagga be banannyini ttaka balandiroodi bagamba ne namwe baladisi mususse mubanyigiriza mubayita bagagga ne mudisaidinga oba ne mugudda ku ludda lw'abaavu ab'obubanja ffe tugoberera mateeka we tuba tugonjoola ensonga z'amataka tugoberera mateeka era tewabeerawo kwekubirira etteeka ligamba litya ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kigamba kitya gwe ng'omutaka olina kujja mu b'ebibanja ne bakuwa obusuulu we baba baagala okutunda yeggwe muntu omu gwe balina okutandikirako nga baagala okutunda nga tebannaba kuguza bantu bali n'olwekyo tugoberera mateeka tugoberera Land Act tugoberera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga era awatali kwekubirira kubanga amadistrikiti gano batutwalayo nga tetulina gwe tumanyi n'olwekyo tukola ekyo kye tulina okukola abagagga bayita mu nkola ey'okugamba nti mwegule naye nga mukuga nti mwegule akunyigiriza sente tojja zifuna n'agamba ettaka tugabane bubaka kibuwawo abantu b'ekiboga bwe gutuuka ku mbeera eyo obubaka bwempa abantu b'ekiboga era kyembagamba buli lunaku mbagamba nti omukulembeze w'eggwanga yabawa ebbeetu buli omu okubeera ku kibanja kye ng'awa obusuulu mpozi wabanga ayagala okutunda ekibanja omutaka gw'alina okusooka okutunuulira okukiguza nga tannaba ate kukiguza muntu w'ebbali kubanga ate olumu bagenda ne babiguza abantu b'ebbali ate ng'omutaka yandiyagadde okugula ekibanja ekiri ku ttaka lye n'olwekyo abataka mwenna bannannyini mataka mwenna tubasaba mugondere amateeka g'eggwanga muleme goba bantu ku ttaka era mukkirize n'obusuulu abantu b'ebibanja we babanga babubawadde be bagamba okwegula babigaane babikkirize okwegula si kwa buwaze kuteesaganya woba owulira ng'oyagala okwegula waliyo oli nga yaawulira ekibanja kye yandyagadde ate okuba n'ekyapa naye n'abeera mu ttaka oba ng'oyagala okwegula nga n'obusobozi obuyina kwatagana ne nannyini ttaka mwegule naye waliyo omuntu gw'olaba nga low income earner ng'omutaka ayagala miliyoni 100 ate amukaka yeegule kati aba agenda kugula atya kati omutaka aba akikola ayita amabega alabe afunire wamugobera ku kibanja kye atasobola okwegula si kwa buwaze beera ku kibanja kyo kubanga ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni kikuprotectinga bulungi kikukuuma bulungi ng'oli ku ttaka lyo ab'ekiboga baagala okujja ku ofiisi ensonga z'ettaka bakusanga bajja ssaawa ki bajja lwakumeka kati bakulabye ku Beg TV bagenda kujja ab'ekiboga mujje era bajja enamba yange yonna kiboga bonna bagirina bajje olunaku lwonna ofiisi ebeera nzigule newe sibeerayo tulinayo abayambi
ba assistant RDCs abamyuka ba deputy RDCs office ebeera Nzigule we mujjira wonna nowembeera mu field era wabeerayo omulala mu office akukolako n'olwekyo mujje ebbanga lyonna we muwulira nga babatulugunya tolinda lesiina byagamba nti bajje buli mande kati ogamba nti bajje buli mande ate ku lwokubiri nga waliwo bagenda ogoba ku ttaka ettaka lyafuuka emergency wonna wofuniddemu obutali bumativu okutya kwonna ofisi ya RDC Nzigule ekirungi batwongedde ne basitaafu abalala abayambi baffe ba assistant RDCs babeeramu ba deputy RDCs babeeramu n'eddition naye abeeramu n'olwekyo mujje ebbanga lyonna mufune obuyambi n'obwenkanya ku ttaka. Weebale nnyo omulabi wa Beg TV gwanyigirizibwa ku nsonga z'ettaka amawulire ofunye ga bwerero.